kuba Wakiso nze sinnagalwanagana n'abasawo basirikale bannange fe ab'omu Wakiso ani agenda okutuyamba basawo ne banyabo mujje mu Wakiso mwenna mwegatte mutuyambe kuba Wakiso esibukamu buli nvuba yonna embi erimu bamafiya abasinga ne bakawesa be mwogerako bavubira mu Wakiso n'empiki newa kapiteeni ani abaddeyo abasenyono obo atufiireko ku nnyanja agenda abeeko gyakola awalala oyo oba mulina gye mutwala kapiteeni ogwo yebale kuzimba makalina kuzimba biki bonna basimbye bonna bagaggawadde mutuyambeko ekyo ensonga endala obukiiko kati nze nabaga ensongedde nga Island Mission wabwe njogera Island Mission iyo ndala songedde nga effect njogedde nga Diana Omulonyanja obukiiko buno bwe balonda nali nina system omusajja oyo abantu bangi eno system nagidesigninga era eri ku kompyuta najogerako ne General Kidingi nenjogerako n'abantu bonna abaninaanye naye nga buli omu bannanga Balunyanja ayagala nzibeko kino kyenkoza kitwale wa president bagamba so ekyo kintu kirungi soko kitulweko wano tulina tugenda kiyitamu ne gundi ne minisita gundi iye ebibyo naawe bw'oba oyagala njogera ne president twala nze kuba nze nayiiya bino muganyi kuwaayo kiwandiike naye obusungu bukuluma mbwate tusooke tugende ono yajja okutuusa wa president tukooye bamafiya abo bako between president waffe naffe tumulonda si waabo bokka kati nsobola kubakolerako kasamale mu dakiika 3 nze kyendowooza sebo RDC agenze naye assistant RDC waali kyendowooza nti ennyanja engeri gyebadde mu buwambe n'engeri gye mwakyalwa nnyo afalu si kyekibiina kyonna kyokka ekiri ku nnyanja waliwo ebibiina ebirala ebyobwegassi ebiri ku nnyanja tusaba muyite ebibiina by'obwegassi ebyoku nnyanja mubibuuze mwe mulowooza ki kubanga mu bantu bano abali mu bibiina ebyenjawulo balina ebirowoozo kati mmwe bwe mutuula eri ne mugamba ennyanja batigambye jajiwa abataka nga tubatuukeko nga tuyitamu RDC ng'ate ba RDC abamu babaddewo nga bali ku peroolo yaabo bamafiya nga basasulwa bulungi nnyo bameka abatikiriza ba RDC tetubakyawa naye mutukoze bubi mubadde ludda wange olwaleero mugambe ti ennyanja mugyagala nnyo mwe mugenda ogikulembera mwekka kati awenteeseza bwenti way forward nsaba kano kekamu ku kiwandiiko kye ngenda okusosolayo nsaba ennyanja engeri gye yali yawambibwa nga ne president Museveni tagikulembera nga ekulembera bamafiya tusaba wabeerewo olukiiko lw'abavubi olugenda okuddaabulula ennyanja yaabwe nga luli national nga lukiiko lw'abavubi kati ffewaffe mu ministry ey'ebyobulamu buli okola olukiiko mu ggwanga oluli national omuntu bano bonna ab'ebyobulamu ba DHO balutuulako naye ssebo ba RDC olukiiko natunulira olw'ekalangala kuba nagenda ekalangala okugjayo munaffe nga RDC amusibye oba yamwogeddeko RDC abadde MP ne mumusaasira ne mumuwa obwa RDC mu kitundu kyennyini kyabaddemu MP kati abantu abamulonda n'agwa musuubira talina bakwano be bagenda kusitula ate nga banvu bambi bannakalangala gye muli kati olwetukayana tuwoggana naye nga ekintu kyatuvaako nze nabagambirawo ku mukutu nti bwe baleka aba RDC ne bakulembera ekyo mukifuuwe mu ng'ombe sigamba ba RDC abali wano ngamba ba RDC abalala bonna abatayimiridde bulungi mukama yeebazibwe omukulu nkulengera nanga kazinda nkalina
olukiiko sebo mukulabaho olukiiko luno nga luli national nga lwabavubi baladisi baffe badiso bapiso nga balutuulako buki butuuzi n'olukiiko lwa district lubeere nga piwale abantu omusanvu baki bavubi kati bano automatically kubanga bapulezidenti ba district balutuuleko butuuzi nga bwe tuluyita RDC alugendako oli alutuulako abo bonna bali mu byenvuba balukola ba district balukola ki naye ng'olukiiko lwonna abantu omusanvu baki bavubi kati abantu babiri natunulira bamasiiri egundi netunulira n'omusajja omulala ng'asobola kuzanyisa ffe ba public servant mutuzanyiramu tusobola okuzanyira mu bwongo ne tukulekaawo mu mamasiiri yayasooka ono yaddako bali bameka babiri bali mu bataano basingo servant bataano abavubi baliko baki babiri ng'ate era tebanyiridde abamugaa mwana obadde ovuba mukena ate kati ovuba kyate oyogera ki kati olw'ensonga egambire pulezidenti Museveni nti tomwagala nnyo yeebale naye tumusaba ennyanja asooke agitululemu nnyo kuba egenda muwa omusolo okuva mu nnyanja nze nga civil servant emyaka 25 nga nkolera gavumenti gujja kutuyamba nnyo okuzibikira ebituli ebisinga ekirala tugirewo bamafiya kati tuli mu lutalo abavubi bonna olw'abamafiya luno olutalo olw'abambadde uniform lubadde lwangu naye tulina olutalo olwammwe era mutudde wano mugenda kugamba Dayana yagambye afumye abasirikale Dayana yagambye bwati mutudde omwo muliwo okuwandiika mutwaleyo mu bamafiya abeekwese okulwanira ennyanja yammwe nga pulezidenti yagibawa era bwe mwagimusaba kino kye mukola kwe kulwanira omulimu gwammwe kubanga we wava ekyokulya ate ne okuwerera abaana obaolyawo kitegeeza nti omuntu akukwatirawo aba akukoze bubi nnyo lwakuba afande ono agenze nyumba nejakutegeeza nti ffe Buvuma afande okyandi tukwatagana bulungi era Buvuma mu myezi kati 3 egibaddewo bannange tulaba ku nkuuta nabadde mukatalaawo akakabe bali maketi nga ngenza okugula ku ngege nensanga empuuta ennene naye nga buli omu agamba RDC mugira mutukwatira mubamugenaabo kubanga bwonoona twagala okubeebaza timuvuddeyo muvube bulungi kakati bwe tunaaba tukwataganye buli kimu kijja kutambula nyongera okubeebaza kusooka olw'okwogera pulezidenti kubanga pulezidenti singa yabakwasa nnyanja yammwe nga mmwe bannansangwa singa bino byonna tebiriiwo naye manyi ti singa tugenda mu maaso kubanga byonna ebyogerwa wano si bipya tuzze tubiwulira banayenze buule ndi munnamawulire era ebintu bino mbadde nga nzija biripootinga nako nga tulina abafa lwabo nga tulwanyisa envuba embi envuba embi emunasalawo kyegenda ejja kugenda bwe munagamba nti esigala ejja kusigala naye munagamba nti kakati Jeno Kidingi, Jeno Muhozi, ne RDC ekintu kyabwe bannange ekintu kyammwe si kyaffe tetubayambako kuteekateeka yimwe bakama baffe waliwo embeera ennaku zino egamba nti Buvuma waliwo obutawuliziganya bulungi amatuga bwe gali awo kati nkola kyema wawulira tusaba mukama waffe RDC oyogere mukama wo mulabe engeri eno engeri gyemunataasa abavubi ku bantu bakiwakinga bano bali bajaasi balina mungu fe tulina mungu owulira tusaba mwogere nabo
mu kigo kyammwe nga mutudde abantu nga bano mwe mukyosobola onanakali oba disipulini nga tetusobola omulimu gwaffe kuba nduulu ne tubabuulira ffe mututaasa ennaku ezo abamaliinaize mu bintu ebikolebwa owulira ensonga ezo zensonga zaffe nze eddoboozi lyabo amanyigirizibwa owulira nsaba ensonga ezo mukama waffe RDC ozaanukule era tuve wano eno ng'otuwadde solution. Njagala kwogera ku nsonga waliwo agikonyeeko katono, njagala kwongera kitangazaako kyolwaleero kansoke njogere ku Mayuge nti Mayuge ku nsonga y'ekitimba kyali yakuba ekyamataala tulinga otwagikwatako Mayuge naye tulina okusoomozebwa nti ekitimba mu kukwatibwako ekyamukene ate tulinga otwagamba abakungulubu nekamba magi mukole ki timweyongere amazima amatuufu tulina amazzi ago galiraanye namayingo Mayuge Buvuma tulina ekizibu kya bungulubu ziringa ze bakolera ekkolero mu kaseera kano so afande njagala kusaba bwe tubanga ekyamukene tugenze atisiti kikwatibwako ensonga yakamba maagi nebungulubu mutuyambe naye mugikwateko tulina ekizibu ky'abantu abo afande tumanyi lwaki temukwatagana n'abantu abo kubanga tulowooza nti ffenna tuli ku nsonga emu yakulwanyisa bikyamu naye omuntu w'amabini omuntu ajja n'akwata ebitimba bya bungu mu mwalo gwa wano n'ayimirira awo n'akuba essimu abasobodde onunula ne banunula abatasobodde n'abivuga n'abitwala mu mwalo gw'oli n'abitunda nga tatiddeeko nti oba kiro oba misana n'abitundira awo ne bamuwa ssente n'akyuka n'akola ki n'addayo ffe tulowooza nti ogwo tekubeera mulimu baba bo bali mu kukola gwe mulomyabemwetaano ali mu saavisi emyalo giri gyafuuka maduuka gaabwe n'asuuza be balina obuyinza okulonda obukiiko era mu kiseera kino balonda abantu abagenda okubatuusiza omunyago gwabwe mu maofiisi gaabwe ekyo ogenda kukikolera ki mukama wange mukulu abaho kino kikyo mu balakisi okugeza ng'eyakawongo gyeri mita 3 okuva ku balakisi ebitimba ebyakwatibwa 225 biri mu sitoowa ejjudde ebitimba ebyo bitandise okufuna embaliga nga lwaki ebitimba ebyo abasuspekiti bateebwa amaato gagenda lwaki tebyokebwa baluwa mulamuzi akyalaba ki ekyekusatu ng'ate kikisembayo mukama wange ofiisi yo mukulu abaho erimu kabukuumi erimu baminaana bangasibwe abali mu poliisi ku mulembe gwa Kayola mukama wange abantu abo mwe bali mu saaviisi wabasanze nga ba FPU kakati beegundi bafuse 155 bw'onooba tobajjeemu nga bali mu yunifoomu ng'eyo gy'oyambadde y'ogenda okukola tebigenda kugguka era erinnya lyo bagenda kusigala nga balyobona n'okwogeza kasembayo batega butezi era nzize ng'akwata okutambi okumu ku mataala ago mbeera ne ku kyalo n'enkwata n'ensindika ku mukutu ababiraba ndowooza batera okubiraba naye nga sigana mazzi nyimirira buyimirizi kuki mukalu kati ekizibu kyange kyenenera ekisinga okunnuma kiri bwe kiti abamu bwe bamukene bano we bajja basala obutimba bwaffe obwa booda ne bamusalasala bitundutundu eri abo ne bakulirekera nga lyereere temulyadde katimba nakatya bano abanafu abamalobo abakubakawo ku mabbalibbali awo amalobo gaabwe agensumaago agamanenanenaago gonna olujja oba watezewo onindiwo n'omusango wokumakya so n'olwekyo mbadde nsaba afande taliwo naye manyi nti entebe era esigala ntegeka yafande mbadde nsaba ayogere atugambire ku
basajja be abamukenebwa balekerawo okusalasala ki ebintu byaffe kubanga nakubaziza temuli bwenkazane mumunonye bala ewaffe empigi naye emikuye egiri empigi okuviira ddala ku baRDC Katanga Robert okuva ku baRDC ogende ku DFO okuva lwe bamuleeta tebakyuka yeyekaye yasoma kakati twafuna ekisiraani omusajja kyayogedde kino kwane tukitwale tukiringa ekisiraani emyalemu yekiyamaani w'omwalo ate yakola n'abasirikale oli Kamwesi wa disitulikiti naye ono wa mwalo yekiyamaani w'omwalo yekiyamaani w'emyalemu ow'ekyalo ate y'omu yakola n'abasirikale omusirikale ono lwaki tubadde tumwagala kuba ye mumanyi yali mukozi okuva gye yatandikira eddimu era bonna be yakola nabo okuva ku afande Wagaba ne afande Javiira ono kati ayina n'ekizibu ku mutima afande ayina ekizibu ku mutima kubanga bakola bulungi naye oluvannyuma abamu basirira mu kkomera ekirala bannange katono nnyo pulezidenti waffe tumwagala nnyo ne lwaki ebiseera we bituuka ebyakalulu ate ennyanja agizza mu kalulu kuba eyonooneka lwakalulu abantu bavaayo nga bakoze bulungi nakati tulina emyaka 2 tugenda kubonaabona kati naye omwaka ogwokusatu nga tugenda mu kalulu ate buli nvuba yonna enkyafu agite eddewo kitegeeza ne bwe tunaakaaba tukaabira pulezidenti wuli ku lwange gyeŋŋamba kikino kino nkakasa kijjawulikakana bubi naye ze gyeŋŋamba batuwa gafa abavubi batuwa byoya byanswa olw'ensonga ebweti tebujja ku makya bagambye abavubi bagenda okulembera ki ennyanja naye ng'abali kubalondesa si bavubi wadde n'akamu tebamanyi wadde muvubi tebamanyi wadde muntu aloba tebamanyi naye nga iwe bali kulondesa ki abavubi ekintu ekyo netunakola tutya tekigenda kumalamu nvuba mbi olw'ensonga abantu abo abajja okutukolamu omulimu teri kyebamanyi kyova olabe waffe ebuvuma bebalonda abantu abakyasinze kuvuba bubi ne babateeka ku bukulembeze bebakyasinze okulonda abasalamala ne babateeka ku bukulembeze lwakuba omusalamala yakolako naye omusalamala bwamanyi kati oyo analonda atya obuvubi kale nze mbadde nfundikira gavumenti etuyambe webanga yakuba abavubi buyinza ekkiriza abavubi bennyini banondere abavubi baabwe amanya ngasaba beerako ne balandisi banno bagambeko baliko omuvuyo ensonga endala badde nsaba era ogamba omukulu oyo abaserikale abaludde mu balandisi baveemu omuserikale amazemu omwaka gumu kitundu alyo akolamu ki tusaba baveemu nebaza abaana b'enkuta mwena mwebali okubeera mu sitwaku ebaddewo badde tubaleme bamafiya naye beebasi tulwane koze ennyanja waggulu teri muntu mulala agenda tulwanirira nsaba bwanaladisi mbasaba baladisi balina omuvuyo kyamani wa disitulikiti yaffe wemalidde yatuwadde emyezi 2 teri akwata kuwa ekyenyanja ekito teri akwata ku lyato nti bomuloba kokota yatuwadde emyezi ezo era yatugambye ndifuna malani amuwadde emyezi 2 tubadde tusaba omukulu oyo mumutuyitire mugamba ku nyanja temukwatako nekyamaani wegombola gyetulimu alikiganira batuwadde emyezi 2 era bagambye bagenda kusiba so abaana bekuuta wemuoya tubatusibye tuli musitwako yenya tumanyi abantu nti onowa wa DP ono wa NUP ono wa NRA mu bibiina twawukana naye ate olusi bwe tutuuka ku mulimu gw'obuvuba tubaki tubakina kakati abantu abo
mulungi ku byokuvuba kumusembeze mwenyalemu bwe baya balungi abokuvuba nabo tubasembeze kubanga manyinemu enyalemu eryabale mu byokuvuba nga bekweka nze njogera kaati ate nze sekwekerera muntu mwatulira ate nze saagala nvubi saagala nguzi ku byakuvuba naye kati ogenda niwewuunya era waliwo obukiiko bwalondebwa nze bali banno nalonde Kalemera James era kinti obunanzibwa bange nze chairman w'ekibiina ekyo kimulabye era ekyabayise ekitwala mu Uganda yonna abantu abavubi ekyamazima ng'ofuna terina kati kambabuli eryato omwaka sisala mondo abasobozi b'emmondo abo bwe babimanyire naye nze ensonga y'omusolo eriwo buli lyato batwala emitwalo 15 omwaka nze ng'ebyennyanja byafudde olunaku olumu eryato limu lisobola okufisa emitwalo 5 kati ogwo omusolo tetusobola kulimwa musolo okugjako ebiseera bino nga tetukyafuna era abavubi tebewolanga mu banka kubanga omulimu gwabwe gwali gutambula naye kati essaawa zino batandika okwewola mu banka n'ennyumba zaabwe bazitwala byennyanja okugula naye ekyomusolo muvubi tebamubanjanga musolo nga akasente kafuna bakatoza naye ebbula y'ebyennyanja bino byebireetedde ebizibu byonna naye nze nkubiriza abavubi bannange okukwatirirako ennyanja etereere bw'inaatereera fenna tujja gyeyagalira olw'okuba obutagoberera nnambiko yalambikibwa bukiiko obutera buteekeddwa kulondebwamu okusinziirira ddala okulaga emyaka kuba kiyamani yenna ateekeddwa okubeera ng'ali waggulu w'emyaka 50 ate nga muvubi naye disitulikiti ezimu zitukozeemu bubi twesanze nti bataddeko balonze abantu nga tebagwa mu myaka 5 ekyokubiri si bavubi tebalina mirimu bataddeko abasalamala n'abavuzi ba bodaboda so tulowooza nti ekigendo kya pulezidenti kiyinza obutagguka ekyokubiri n'obukiiko obulondeddwa ate mu bantu tebuli werukamde tebabwaniriza kubanga bakakasa nti ababuliko si batuufu enkola yaabwo tejja kusoboka kubanga bulina kukola n'abantu abantu baba tebabukkiriza nti buliko abantu abatuufu kitegeeza bugenda birabo nga kikuumaaza olwo vision ya pulezidenti y'okuddiza abataka ennyanja ejja kuba kyeteredde ampozi tetuba n'okusomooza okulala bayambibweko 155 Marine Battalion ate ne bajja ne bakola ekintu ekirala ekikyamu nti bakwata amaato g'abavubi especially bakoze nnyo ku bavubi amalobo batwala ebyennyanja byabwe byonna ate buli lyato ne babatanza kakadde kalamba okulijjayo so tulowooza nti newankubadde tulina ebitongole bingi ebyokwerinda ku mazzi naye buli kitongole kituukirize obuvunaanyizibwa bwakyo obwakiweebwa revenue ekolagane n'okuziyiza amagendo yingira eggwanga abamarine nabo bakole ogwabwe ogw'okulaba nti abatambulira ku mazzi bagatambulirako bulungi n'obubbi then ne amagye oba 155 naye okole ogwayo ogw'okukola ebikwekweto okuziyiza envuba embi mu mazzi ekirala kyenja okwogerako y'ensonga y'amaato amaato agawandiikibwa twesanze nti abavubi abamu bakomplaininga amaato 66 agaweebwa ku buli mwalo mulimu abavuba mukene abakomplaininga nti ate bo tebaweereddwa mukisa kuwandiisa amaato gaabwe wabula ffenna tuli bavubi omukisa gwe buli muntu yenna omuvubi ali ku nnyanja okubanga awandiisa eryato lye ateekemu envuba eriwo ekiteesebwa mu mateeka amanya nze Kayimali kyo nga ndi muvubi ate nga ndi mwogezi mu kibiina ky'Ekosa sooka okwebaza omukulembeze w'eggwanga
okuddamu n'atujjukira n'atuweereza ejje erya 155 ejje likomewo litereze emirimu gyaffe naye akavuyo akali mu mirimu gyaffe kalimu abantu babika 2 abagenda okuddamu okwonoona enteekateeka za pulezidenti. Abantu ab'ebika 2 nga kwe kuli ba DFO ne ba RDC be bagenda okwonoona omulimu gwa pulezidenti oba ebigambo bya pulezidenti byagala bannayuganda bagaggawale ate okulaba benga embeera bagizze emabega kuba baddidde abantu abamenyi b'amateeka bebaleese mu nnyanja bebakwatanga abasirikale bebakwatanga nga bamenya nga bavuba bubi ate obudde bwe baleese ku bukiiko. Obudde buno nga pulezidenti yamaze okulayira tubadde tusaba pulezidenti embeera eno bagijje mu byobufuzi oba wa kibiina ki oba wa kibiina ki wabula waba alina obusobozi obusobola nga asobola okukola emirimu ku nnyanja. Tubadde tuteesa ekintu kimu nti abamenyi b'amateeka abadde bavuba obubi bave mu byokuyolonda obukiiko. Naye nga nze nyongera kwebaza pulezidenti okutuwa amagye tuddemu tukole nago era natwayo omukisa okuddamu okukola ki okuddamu okusavinga okuddamu okutuddiza ennyanja zaffe bitunyigiriza ngaffe abavubi abantu abo abamu abazze ku bukiiko ate bebavuba ki bebavuba obubi era balina ebikozesebwa ebikyamu ate era bebalonze ku ki bebalonze ku bukiiko abalina ebivubo embi ate bebalonze ku bukiiko. mubadde mwogera nnyo ku nsonga y'okujja tulina ekiteeso ekigamba nti obudde buno pulezidenti bwaba amaze okulayira tubeerewo nga tusaavinga ku lwaki ku lw'eggwanga ennyanja tugiggyemu obuyaki ebyobufuzi kuba obudde buno buli aleeta RDC bw'aba yagwa ku kyalo bw'aba yagwa mu byobufuzi ate nawamu obwa RDC ate bwagenda okulonda era alonda banne olwokuba alonda okusobola okusavinga ku nnyanja bonna bajje bakole ki bajje basavinge ennyanja bagiggyemu ebyobufuzi. nga zenzirira okomandinga 155 Marine Battalion kati byonna bimuteseza mu lukiiko bibasomooza byonna mu byogedde netubisharinga naffe pati yaffe tugenda ku pati yaffe egitusande kutereeza tugenda kugitereeza namwe yamwe ng'abavubi namwe mugende mutereeze yamwe naddala nga omukulembeze ogwange byabagamba munoonyesa obukiiko bimulina kugobera nga mulondesa obukiiko mugende mubugoberere muteekeko abantu abalina amaato muteekeko abantu abalina obuvunaanyizibwa omulimu guno tugenda tukukola nga tukolaganira wamu si feve kuturekera njagala tukole nga tukolaganira wamu saide yaffe na saide yammwe tusoboke kutereeza ennyanja tusobole kutereeza ennyanja waliwo amanya gumbadde ndaba naye gumbadde nsinga kulaba ku lukiiko bibamu bunali ndaba edda nga bakulembedde okwonoona ennyanja naye ekirala ndaba bemanya musanze ku lukiiko naye obukiiko ate omukulembeze wagwange yabaweereza okulanga mugende mulonde abantu okusinziira ku ki rekodi zaabo naye ndaba ebisinga mukomyewo bano abamenyi b'amateeka ate mwagala be bakulembera okutereeza kati abamenyi b'amateeka lini bamala bawabisaki abasirikale badde nsaba nti mwekenenye abantu abamugenda bakuweereza kukiiko balemwe tukozesa ensobe kukozesa abaserikale ensobe kubanga abasinga mbadde mbalaba bebana babadde bamenyi b'amateeka emabega abalala bamanyi n'amanya gaabo n'efeesi zaabwe. Atafande tuwuliddeko ku bubbi ku nnyanja buno obubeerawo ku nnyanja bwabudde obubbi bwa ingini obubbi bwa okusinga bwa ingini obubbi bw'ennyanja naye obubbi twena tusobola okumalawo abaserikale bokka namwe mulina okwenyigiramu nga tukola ki tulwanisa Lieutenant General Kidingi ate nafunako omukisa nze mbadde ntambulako naye
nga tomukusomesa abavubi novuddeko twasinkana minisita ono outgoing minister wena ya gavumenti ewedde era yatusomere ebiwandiiko pulezidenti ebyamuwa waliko wamu ne commission officers ne staff bona nange ne sebukeera ne akulira legal services mu magye brigadier ekyo kyekiraga nti president abeera serious waliwo okulira legal services mu magye ng'okutuwabula mu mateeka ne minisita kwali ne staff y'amayivu yonna yalikweri ne tusisinkana bwe twasisinkana deputy CDF bwebuti byeyawulira minisita byagamba nadula ne pulezidenti nambrifinga nagamba ate ffe simanyi mwe basivira nomuwakanya pulezidenti neffe tutumuwakanya ekyayogera kyetukolaki kyetugoberera so ate naye pulezidenti eyabijja muki mu bavubi yali yetolora mu kampeyini era ngono abanderadisi baga pulezidenti ayinza kutakutamulu olunaku olwo naye agenda n'awandiika si kyekyo bumba bumuwuliriza bulungi naye abalala waliwo batagala kumuwuliriza naye ebyayogera biba bituufu aba abukozeko research nzije nkule general byabo ababadde bagenda mu kiiko kyabadde atakibabuuza ani yayonoona ennyanja abalala yagamba gyasookera Karangara bamugamba kuba yeyonoona ennyanja bamugamba fishermen mwe kenyine mwali n'omukono mu kwonoona ennyanja ekyokubiri nti waliwo babaavu abo tutalaba nabo balina omukono okwonoona ennyanja ekyokusatu bamugamba mu bapoliticiani bakoze kinene kwogera ennyanja ebyo babavumwe mwabiwulira CDF mulide ekyokuna punishment ntini dati amateeka g'ebyokuvuba manafu 1 month 2 months nga bavuddeeyo nti nakyo amateeka manafu kyongedde okwonoona ennyanja ekyo ekirala yali corruption ekatinga cross mu saidi zonna ekirala local leaders equestion eyokubiri nti muzeeji yamuwabuuzemu abavubi nti should soldiers be there on the lake akibabuuza okulwanira ennyanja yammwe nga pulezidenti yagibawa era bwe mwagimusaba kino kyemukola kwe kulwanira omulimu gwammwe kubanga wewava ekyokulya ate neokuwerera abaana obaolyawo kitegeeza nti omuntu akukwatirawo aba akukoze bubi nnyo lwakuba afande ono agenze nyumba nejakutegeeza nti ffe buvuma afande okyandi tukwatagana bulungi era ebuvuma mu myezi kati esatu egibaddewo bannange tulaba ku mpuuta nabadde mukagala awaka kamembali maketi nga ngenza okugula ku ngege nensanga empuuta ennene naye nga buli omu agamba RDC mugira mutukwatira mubamugenaabo kubanga bwonoona twagala okubeebaza temuvuddeyo muvube bulungi kakati bwe tunaaba tukwataganye buli kimu kijja kutambula nyongera okubeebaza kusooka olw'okwogera pulezidenti kubanga pulezidenti singa yabakwasa nnyanja yammwe nga mmwe bannansangwa singa bino byonna tebiriiwo naye manyi ti singa tugenda mu maaso kubanga byonna ebyogerwa wano si bipya tuzze tubiwulira
bana yenze bule ni munnamawulire n'ebintu bino mbadde nga nzija biripootinga nako nga tulina abafalu abo nga tulwanyisa envuba embi. Envuba embi bwe munaasalawo nti egenda ejja kugenda, bwe munaagamba nti esigala ejja kusigala, naye munaagamba nti kakati General Kidingi, General Muhoozi ne RDC ekintu kyabwe bannange, ekintu kyammwe si kyaffe, tetubayambako kuteekateeka yimwe bakama baffe. Waliwo embeera ennaku zino egamba nti Buvuma waliwo obutawuliziganya bulungi. Moses Bule Kizito ayinza assistant RDC we Buvuma. Ekyamazima President yakwasa abavubi ennyanja, bo be baagimusaba n'agamba nti mmwe bannaasangwa bennyini mwe muba muddukanya ennyanja yammwe. Tulowooza nti ekyo kyali kirungi, era n'atusindikira General Okidingi ku lwa CDF tukwatagane ennyanja etereere. Bwe tuwogerera bino, ennyanja egenze etereera, era munnayuganda muyiteeko mu butale awabeera ebyennyanja mujja kulaba nga empuuta ekomyewo n'engege ennene zennyini zikomyewo. Kitegeeza nti waliwo omulimu ogukoleddwa mu myezi gino gye twakamalawo nga tutandise okutereeza ennyanja, naye tetugaana nti tewaliwo bitannatereera, ng'abavubi bwe bagambye nti waliwo ababatulugunya ku mazzi ng'ate be basirikale baffe abandibadde babayamba. Ekyo tubagambye nti batutegeeza abasirikale abo tulabe nga tubakwatako, kubanga kyangu nnyo n'okutegeeza General Kidingi nti waliwo wano abavubi abasirikale abatakola bulungi bavubi bakwatibweko. N'ensonga endala bagamba nti obukiiko bwe twateekawo ate nga bwava mu bo bennyini nti waliwo bwe butakoze bulungi. Bukiiko obwo bwakagendawo kati emyezi 2 kuva twabutongoza. Kakati mbasabye bo babeere nga batubuulira abantu abo abatakola bulungi, kubanga era bava mu bo bennyini. Abantu abo tulina obuyinza era obubajjawo. Tubasabye tukwatagane nabo, ofiisi zaffe nzigule, tubeere nga tutambuza omulimu gw'okukuuma ennyanja okulaba nga ebyennyanja biddamu. Mu myezi 3 egiwedde, Buvuma twafuna biliyoni eziri mu 5 n'obukadde 600 n'okusobamu. Myezi 3 ejaggwa y'empuuta y'e Buvuma ssente ze yaleeta mu nsawo ya gavumenti. Kitegeeza nti we tunaaba ate twongedde okukuuma ennyanja bulungi n'okugyamu abo abagyonoona, emyezi 3 egiddako kwota bayinza ate okutuwa statistics nga ziraga biliyoni nga 15. Ekyo kitegeeza nti ennyanja eteeka essente nnyingi nnyo mu nsawo ya gavumenti, era kyova olaba nti tuvuddeyo okulwana okulaba nga tugikuuma okuva ku abo abagyonoona.